no matter what happened in between the father and the daughter plus the son. Omuntu yandibadde abikulinga off yandibadde mama kubanga mama mukakkanya. Tewali Bible we yogerera ku mukazi okuyimirira ku magulu ge okuvuma taata w'omwana we. Tewali Bible we yogerera nti omwana okuyimirira ku magulu gabiri okuvuma mama we. Era tewali Bible we yogerera nti omusajja alikeera ku makya alimirira omukazi n'abaana bazadde. Era tewali Bible we yogerera nti omusajja alikeera ku makya n'asulawo obufumbo bwe n'agenda mu bufumbo bulala. Era ekintu kisinga kubeera kirungi mukazi kuzuula mirembe gye muye. Era teri kintu kisinga kubeera kirungi mukazi ng'ese kuba taata abaana be ye n'amuwolereza n'amulekera Katonda amukube. Katonda bw'atandika okukuba taata w'omwana we amukuba bubi. Naye ate oba ng'osaba Katonda okuba taata w'abaana bo jjukira nti abaana b'ozadde entumbe za nsajja. Era nze ngamba nnyo omukkiriza yonna gy'oli ng'ogamba nti oli mulokole. Bw'otuukanga ku kituuti ng'omuntu akusumba saavisi eggwako nga tolina ky'ogamba nti okitadde mu mutima gw'okiyingizza oli mu kyaki enkyamu. Kati sitaani yanywereza ddala. But tusaba Katonda kyonna kikuta obudde kibutikize tugaane. Pati ze ssatu zaakola ensobi. Taata Bugingo yakola ensobi, Mama Teddy yakola ensobi, n'abaana baakola ensobi. Ne bakyalina obulamu okutereeza ensobi ezo. Omuntu omulamu akola ensobi, omuntu atakola nsobi ye mufu. Kijja kuba kya nnaku nnyo ng'omu ku bo avudde mu nsi muno nga tebatereezezza nsobi zaabwe ng'abazadde. Tekiri too late okutuuza abaana ba Pastor Bugingo obategeeza nti oli taata wammwe. Omukazi waliwo ebiseera bw'olina okwesonyiwa. Omukazi waliwo ekiseera bw'olina okukeera ku makya okulwanirira dignity yo ey'okubeera maama. Bugingo musajja anyiiga, yeegomba, afa, alwala. Bugingo yejjusa. Okitegeera? Pastor Bugingo bw'oba yakeera ku makya n'agoba omwana we yalina ensonga ze ng'omuzadde. Ate ensonga ze omwana z'atali supposed kutampalingamu kubanga Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko. Ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi. Maama mukakkanya, maama mwetowaze, maama muzadde, maama aleera, maama agunjula, maama agaggawaza, maama asiraanya, maama azza emabega. Mbabuuzaako mwe n'abakyekumire ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe nkomyewo ne DJ Jacob Omutuuze kyamaani we The Citizen okutematema ensonga one man's army. Amagye wala go gwe bavuma ng'aliwo omu kuba ng'ayogera mazima akkiriza kituufu. Mazima meerere. Ne gali ate sirimba. Naye kati kankubulire. Story ya Daudi ogiraba. Ani kuba kasuka mu mpologoma. Toli mugundi. Toli oli musiraamu. Yali Daudi bamukasuka mu mpologoma. Naye ng'ali bwogu. Abantu empologoma nga zimaze ebbanga tezirya. Kati olutalo lwendimu. Ndi bwogu n'empologoma ey'abayimbi n'empologoma y'abayimbi gye bakkiririzaamu erina ne gurupu yaazo. N'ennyongera okutegeeza abawagizi bange, n'ennyongera okutegeeza famire yange, n'ennyongera okutegeeza mikwano gyange. Wentuukibwako obuzibu Raga Piper yankubidde essimu n'aŋŋamba ngenda kulaba mwogera mutya ku linnya lyange oyo Jacobo lwaki oyogera erinnya lyange lwaki tewalitemyemu ne mubuuza Raga Piper guwani gwe batoogerako mbw'ojja kulaba newe neekona bwekonyi kagere Raga Piper namututte ku poliisi bafunye reference njerine waka newengwa bugwe mu babbi ajja kuba Raga Piper omutira bwere talina kyasobola kukola okwerinda si buti Raga Piper tuyimiridde wali 1-on-1 bwabika naye ebyo bya street nze ndi munafu ebyo bya street ate ndambula nnyo ekirombera mu bivuga ekiruma Raga Piper because nayogedde nti mu group mwalimu saamugeddeko na mubi by the way nagenda mu group gye twalimu mwalimu Raga Piper ne Dilo naye yasaba interview bwanzire bangambye ayagala gundi ayagala pan anziremu ninjagala okwate Dilo muteekawo nange nteeke wano kubanga nze nina screenshot nza buli kimu ekyapeninga n'amaloboozi omuteekaawo
ng'obeera wakati nze nziri wano. Lwagapipa amumme ekifo oba bwe busungu. Nagapipa alina issue ze. Bayangambye ebyo nagwo obimanyi gye byava. Musajja oyo manyi bye namubeererawo. Alina issue ze nga ye omuntu. Ate n'ekirala nti nze banyiba embereddewo naye nali mubeereddewoko. Segumusa ebiri. Nesigenda nkuŋŋaanira asanga we mubeereddewo. Nga njogeddeko ebigambo bingi. Naye Katonda akebera mutima. Bwe mba nga bye njogera bya bulimba. Nga wendi wano nga batenda. Byonna byanjagaliza okutuukako bijja kuntuukako. Yayagala tenda. Bwe biba nga bye njogera nga si bya bulimba. Byonna byanjogerera nti bintuukeko bijja kutuuka ku ye. Nze kati kankubuulire ekintu kye nakkiriza Mukama Katonda yampa olulimi olubi. Nina olulimi olubi. Era nabuzza Dankani. Nga Dankani. Nga woli otama. Dankani nno muganda wange oyo. Dankani yalidde. Nangamba ate ekiko kye mugamba Dankani nakulabye ng'obuuza akasajjako akakuwese n'ova emitiyana. Nga kalimbira dda n'okundifendinga Dankani wandifendiza nagajja kuba nani yagadde enkola enti. Oli musajja mugagga yampadde kasente. Yampayo miliyoni ze 2 wenagera ku Federation. Bale sibimanyi. Oba tobimanyi. Nze Dankani yaŋŋambye. Nze sirimba ize yabiŋŋambye. Nangamba naye ngenda kutuulako naye njogereko naye tule nga tubisotinga nga tuwetaga kusotinga kintu kyonna. Musajja muleka ali busy. Ali busy. Mumuleka ali busy. Nina kwewuunyiza Dankani nti yandibadde ggwe mu bantu bonna yandibadde ggwe. Kubanga amazima akatatisiko 2% y'amazima ogamanyi. Kate yakoze eki. Dankani oli yamuwa microphone n'alimba yandibadde ng'omunamawulire. Yali tuwulira bagamba nti short yali ya Jacobo yali ambassador kubanga alumanyi olugero ng'olwo lwali lutambula n'amuddiza. Kuba oli yagamba Jacobo yali ayagala show. Sinze yali ayagala show. Dankani naye akimanyi. Yandibadde mugamba naye tuwulira bagamba ABCD n'amuwulira. Osegera. That is professional journalism. You understand? Kati njagala noonyeza ddiiro njagala kuwulira ensonga za ddiiro zagamba. Ddiiro nsooke munoonye one on one. Munoonye one on one. Abaddiiro sibalinaako buzibu. Munoonye one on one. Mubuuze buzibu kati malo zitegeera ensonga ze. Kati omulete ku pano. Mashallah. Oba si ekyo omulete ku pano. Omugaye kulwokusatu shootinga ku munamwayi gyange ajje atuulaawo odde wakati. Omubuuza buzibu ki? Kiki kye nali nimbye. Ekyo nakyo kijjogere. Kuba buli kyaliiwe. By the way, Musuzi omulaba? Ddiiro yali kumpi kufa. Naye Ddiiro nange nali mukoleddeyo ekyamakulu mu bulamu bwe. Si Musuzi yekka era mukoleddeyo ekyamakulu. Nange nali nkozeeko ekyamakulu mu bulamu bwa Ddiiro. Naye Ddiiro kyewunabulako interview nga nkuba. Naye nga ate yalina gundi ono Kacumbali. Era Kacumbali yankubidanga Ddiiro nga mamuwa interview muwe mugala simwinaako buzibu. Kasita ayogera ebyamazima. Nze kasita njogerako ebyamazima sikwinaako obuzibu. Neyogera ebyobulimba. Naawe sirinaako obuzibu naawe. Era Dankani namunyigidde nnyo naye tuleseeyo tinze. Nagamba agenda kunjokya. Oba agenda kunjokya wasente agenda zijja wasimanyi. Yansuubiza n'ekipande paka kati sikirabanga. Yansuubiza gundi Peace Bana. Kubanga ye mwogezi wa gundi weyasinike. Ne Yasini yansuubiza kunkolera bubbana Peace Bana sibirabanga. Yasini ali busy ali mu kuteekateeka kivulu kya Morini Nantume. Yakirimu? Naye amakiri wala waba ali busy. August. November. By the November ngenda kuza omwezi mmeka? November obanga mmeka sijjukira bulungi. Naye nga ali awo mu November mu Gw'omunaana tulinawo Pastor Bugembe. Emyaka 2. Nga 8. Serena. Yajja gikuba. Pastor. Ne Morini Nantume ajja gikuba. Morini naye alina waawo. Momo. Ameka. Kaza asinga okubeera n'emirimu emirungi. Bane njagala omukazi oyo. Mu bakazi be nali neegombyeko okwagalako. Okwegomba kiri. Kwegomba kiri nnomo. November 20 Serena Hotel. Serena. Kuyingira mmeka? Tekunaakubako ssente. Mukazi si mufumbo gwegomba oyo. Mufumbo, mumanyi mufumbo.
n'okwegomba kiri nnomo buli musajja alina crush ye y'omukazi gw'ayagala kati gwe omufiirako alina emimwa emirungi alina emimwa emirungi buli sekita nina omuntu ne politics nina omuntu gwe neegomba ani mu politics speaker obadde kinaawe tesobola kwegomba speaker naawe kati edda mu bulamu bwange naye njagala nnyo omukazi gwayita Marion Jones ogenda mujjawa omumanyi bane naye njagala Marion Jones kwati nga wali ogenda mujjawa munaye ebyensi bino bizibu ebyensi bizibu mulimu ebirooto byotalina kukulemezaamu teri ekirooto kitasobola kutuukirira teri ekirooto kitasobola kutuukirira nkubuulira kasobola ne Katonda buli kirooto kisobola okutuukira mu ngeri yaakyo ate Katonda akiblessinga mu ngeri yaakyo tutandikirawo wennyini w'obadde ewa Momo ne Stasha obaddeyo ku Kivulu tutandikire mpolampola tutuuke ku mbeera eyabaddewo sho wagirabye otya gwe nga sho yanneewuunyisizza audience n'alesuubira nti Stasha asobola okufuna abantu be yafunye okusinziira ku bizibu bye yafuna nga ye omuntu I think ye mukazi wa bbanda akyasinze okufuna ebizibu ng'ogyeko Tina babbandi yali wabbandi ng'ogyeko Tina Atinde Stasha ye mukazi wa bbanda akyasinze okufuna ebizibu ate nga kumukumu Stasha ye mukazi wa bbanda akyasinze okubeera n'eggulire bbi Stasha ye mukazi owa bbandi era agenzeko n'akuba ekyeyo n'akomawo n'akola sho n'ekwatayo so likodi ze zonna yazeekoledde nga y'omuntu namu miitinzeeko backstage yadde ayita ne mugamba Mama Stasha wootubuuzaako nagamba nayinza addayo ku stage ogamba otya Jacob nga sinatta bbo nalaba ng'onnwanirira nasobola kuwanira nayogera mazima nagamba nkola muziza naye nzirayo ku stage tujja ku miitinga mugamba tewayita bbo audience mwabadde mu bakazi bangi okusinga abasajja naye emyaka nga gya wagguluko naye nga buli luyimba lwolaba nga baluyimba moment yange yakula ne audience ye moment yange yadde nnungi yadde ya Sekyewa ng'ali ku stage naye yabadde mu moment nnungi nnyo ne moment ndamisa kisema kuba bonewe yabayise naye moment yabadde nnungi performance ya Stasha mu bakazi ba band Stasha akwata kifo kya kusatu mu babandi akwata kya kusatu ng'okiwulira ku CD okiwulira wali ninebaza Dr. T the greatest songwriter of all time sengo tekamu n'ebifaananyi mu bintu bino byetwogera Dr. T the greatest songwriter of all time nina ensonga lwaki saagala ateekamu bifaananyi abantu abamanyi okuddeyo ne yeefuula ng'ate taddemu ekifaananyi nataleka okuwuza bankubye okumanya ekituufu bankubye n'ebifaananyi byange bibyo bye birimu kati katwogere mannya twala eri naawe twogera ng'ate omuntu atali munnamawulire teri muwandiisi mulala asinga Dr. T the greatest songwriter of all time asinga Silver amuddirira Silver Kyagulanyi amuddirira kaawo njabakoleza the greatest songwriter bukyanga Uganda ebeerawo njabakoleza bali bataano the greatest songwriters bukyanga Uganda ebeera so Dr. T abadde mabega ng'afumba bena bewalabe ku stage Chameleon yali atya Chameleon sijja muwala the greatest songwriter Chameleon mulungi mu kuwandiika but tawandiikirako bantu basukka bataano nti oluyimba Chameleon yaluwandiisa talinga nti gola Moze Radio nti Moze Radio nzomuyita greatest songwriter King Saha naye sijja muyita greatest tawandiikirako bantu basukka bataano osegera Yangamulo Yangamulo nesobola muyita greatest songwriter naawe just oba oyisawo kisimanyi Sama Soja ali promising but sijja muyita greatest songwriter naye ati sikozija nengamba Dr. Brain greatest songwriter nengamba Resignature Miss Henry Azawi ne Silver Kyagulanyi ne Dr. T bakyasinza okubeera ne hit songs ne mega songs kati okumenyawo gundi yaabwe eyo olina kuba ng'oli muyimbi ate oli muwandiisi w'amaanyi nnyo Reggie ali mu federation njamunoonyaako musajja ali mu federation munyiivu kuki tayagala principal kirabika yafuna obutakkaanya n'abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu
Ninga ali mu federation gyali bali asente zaabwe tubalina kusibizi bali asente za mu wa musoro waabwe audience tick audience stage yabadde okay performance writing stage performance zabadde bulungi nnyo sound yabadde on point asategedani yabadde mabega wa sound ne sound yabadde nungi si jeje backstage of jeje kamano kubera ko jeje yabadde naye jeje the baddest station management yo banamoye tetuli banyivu tetuli basanyufu banamoye bo banyivu jemuli twabakolera twatuuse ku mulyango ne mutulaga ekibeera tetuli basanyufu wadde n'akamu weekati akubere ku jeje yagamba simu promotinga yanyiiga ku share gundi simanyi bana akwata simanyi ali mu Uganda jeje the baddest omugagga jeje wanga sikuwa bimuli buyongo cyali mulamu lero kambi kuwe bo bali kukola show ya station mayanja ate bangana kisoboka ogera kutuusa sound ey'ettabu ogoba kaki nagituusa ddawe eri njongerako bombe yatuuka wankolede sound wasinze gundi gwesajja kwogera era nademanyi osobola kisawo ekyo katoka newandaze nti ne munda omu osoberamu nnyo lighting yabadde nnungi nnyo kyabadde kyakabi nnyo ebimuli ate bajjo bamufeedinze information yefu bajjo naye mufu bajjo tomutwala nga serious bajjo abamufu abantu balina okutola screen zabadde mbi nnyo sound yaddemu binnyo yakoze sound yetaaga bamutuge tewakawulidde saakawulidde kako naye ku screen kyo jeje oyogera ki wakyoyogera ne mugagga wange waleko ssebo oyo mugagga wange jako bwamusuubiza omwokya nga akuwaana nnyo bamutampa nkwadi n'ekikumi kajejje nzaayo kya jejje jejje sinzaakwokya jejje bampita muzeyi masembe obulamu bulungi kati yo ku kifaananyi nange kyabadde kibulamu ekya screen ekifaananyi kyo kyabuzeemu za Lawrence ani kati awo bwe buzibu Panasonic zaggwako awole Panasonic model mpya nalina nkadde kati jjukira kati omuntu waalaba wataaba agenda kunenya gwe agamba gwe yabikoze byonna essebo Lawrence kakati ekirala musinziira ku ki okubala amataala kati nga wolaba Serena obalansingo gawo kati amataala gano ku stage kandeeka amataala weegati kisinziira ku bunene bwa stage gy'okoze stage of size gy'okoze geno amataala golina ovala noga balansinga bulungi ko atera airtime aweddeko bannaye olwo tetulina chairman wabunamwayi tulinaye naye kigana kuba ku WhatsApp sisobola kubera ku WhatsApp takwata WhatsApp chairman wabunamwayi kibulamu abantu baavu airtime akuweddeko ngenda kugula mu bipinge jeje se mu bipinge yakubye jeje mugagga webale kukuba kuba esimu ya Jacobo airtime yabadde amwewoze jeje wenkola ebbana nga 10 ovaako ki kuseneze nkuwadde ebbana 10 nezikulema okunkolera ez'ebifaananyi bino ebinene jeje tombuzaabuza oli ku kamera wano abantu bakuwulira jeje obadde okyatugamba obalansinga otya tubala mita okuva kulimu okudda ku ddala nkitegeera ate sound eya Serena ogibalansinga otya kubanga sound ya Serena njawufu nnyo ku y'ekisaawe
balonda akatengere kikoje kiri kitono ne wala square meters eziriwo n'ogamba bajja kukozesa mizindalo kitawe si buli mizindalo tugikola munda. Si buli mizindalo wali akakodi awo si buli mizindalo omuntu awulira jjejje aba amanyi nti jjejje ye muntu akola sawundi y'ewabweru. Omuntu awulira Steve Jean aba amanyi nti ye muntu akola sawundi y'omunda. Ate ogenda ku Steve Jean sawundi y'ewabweru emusumbuwa ate y'omunda temusumbuwa. Kati ate gwe wandaze nti sawundi y'ewabweru tekusumbuwa ne munda tekusumbuwa. Kati logic ki ali awo? Jjejje sound. Era muno obaka njagala nsindikeko Mama Nabbanja omugambe namuwandikira ebbaluwa yange ng'ekwata ku baana abawala abafuna embuto mu COVID abaana 220. Bbaluwa yange n'agaana ogiddamu kyanyiiza nnyo ate mukwano gwo Mama Nabbanja nga Prime Minister mulamba ate nga mukyala. Nagikwasa ofiisi ye ne bandaga nti baligisiivinze nenkuba essimu. Era kyannuma nnyo nga ne Mama Nabbanja gwenda bako TV. Ebyaddala. Era wangaye ntino bangambe jjejje mukwano gwa Mama Nabbanja nengamba kangambe jjejje mugambe jjejje Mama Nabbanja namunyiigira abawana abato myaka 13 14. Inshallah kale sina kyekantisirikira ekyo naye kyonna kyekiri naye wabale kola sawundi ennungi nasiimye kukya posta kukya baana zange sijja kuvaako ngenda kukulemerako enkya ngenda kukubira jjejje. Kale papa tewali tabbu. Mbadde mbuuza jjejje nsome account number nsome mobile money ava kuno munonye kutwalayo nja kutwalayo tesimu yange nja kutwalayo obadde ki tugenda ku kikolwa ekyakoleddwa papa Misa Kisemakula okuyita bonna abali mu Eagles n'alaga gwe nali nkunenyezaako naye nali nkunenyezaako nali nkusobezaako naye nali nkusobezaako naye buli omu asonyiwe munne era abakyala bano kabaddewo mu nsonda awo obusungusungu butamanyi wajje bwava bamaliza bewadde obusungu bwava ku musajja yabagatta obusungu bwava ku musajja goge mawulire agali obusungu bwava ku musajja naye kikulu bonna bamuvinga on oli yafumbirwa moyo yafumbirwa Stasha yamuvinga on afuna omuntu omulala ali singo kati anoonya ali singo kati ali singo anoonya bawo omumanyi simumanyi nze kyansanyusiza nti being a good leader mulimu ebintu ebimu byolina okwetikka kati papa Misa Kisemakula abantu tebamanyi biki byeyetikka asooka okukubira essimu naga Jacob ndaba evidiyo yo tensanyusiza so obuvunaanyizibwa papa Misa businga ne Geoffrey Rutaya y'omu ku bantu betulina nze nga nze bempa ekitiibwa mu music industry papa talina tabu ye muntu ali reasonable era gye nabadde gye nasangidde ani yadde manager waani manager w'omuntu gwe nasanze omuyimbi wange omubuliza ku ttaka mumuuza muyimbi ki manager wa Kalo naye nga kyonna kyekiri nebaza Misa Kisemakula okubeera omuzadde omukulembeze ate okukkiriza ensobi ze si buli muyimbi ddala asobola okukkiriza ensobi ze mu bantu abayimbi baagala nnyo okubeera abakabi 24/7 but ekikola kye yakoleze kyadde kyakabi era kansubintira ababiri ekyasinza okunnuma Kalo Nantongo butabeera waawo kyembale ngenda okubuuza Kalo embeera y'abaana ababiri yagendera ddala waayo okutuuka kubona kandi ne Kalo ya Nantongo yandibadde ate gwandibadde mulimu gwa Misa Kisemakula okuteeka Kalo Nantongo ku stage awo n'okujja okuperforminga because Kalo Nantongo akyalina future mu music industry ba Stasha ba Moyo Nantume ze zimu ku nsigo ze basuula mu ttaka lya band ze balina okuprotectinga obutajjako damage nga bo gye baafuna ate ng'omukyala kibi nnyo
okubeera nga obifinga ne mukyala munno. So papa Misaki awo nyini buyandi badali cha Kalona Ntongo namugamba Kalona Ntongo nawe jangu. Kalona Ntongo sonyuwa Stesha sonyuwa Kalona Ntongo. Nekigwera. Kalona Ntongo sonyuwa Moina Ntume sonyuwa Kalona Ntongo. Nekigwera awo. Because band music wa mwoyo. Telenga bino dance hall bichi. So chano minyo kola ante Kalona ko teyabaddewo. Era ne nsubira ye munyivu. Ate kubanga munyivu atereko obusungu. Agana nyigira abantu paka wa. Kiri mu ye. Kubana abembozi mukati nabo yagenda twamwesizaamu eggaali. Abadde ndi awo naye nakukulumina muzeyi Kagati. Ye agenda nyigira ensi yonna. Kiri mu butondo omuntu okunyiga. Ebirungi nga twogera ku birungi kakiripa ako tebakatemamu abayimbi. Kati kankubuliramu ekintu kino. Kalona Ntongo amulabadde. Ngafuzi sister oba nga tanafuuka sister. Namulaba ali mu New Eagle. Ngaino luyimba. Ngaino luyimba. Zina mulata nakufuna na luyimba. Okitegeera. But iyo n'abayimbi babikola. Nti omuyimbi yerabira. Yerabira. Nti oyinza nirabira amaanyi gwakozesa ng'omwogerako kumufuula sister. Katalaba amaanyi tasobola kudda kwebuuza ne Jacob yali kyali wange. Abambozi mukati bali bati buzibu ki bwe nnina nabo. Kambayite nyo abantu abamakati wola abambozi mukati bonna yabookya. Bonna bali mbozi mukati yabookya kyova nti neebuuze bamubuuza nga bamusisiriza bamuweweeta. Eri interview yalinga nga massage. Oh boss simanyi president ni kyali wange Dankani. Bwe manyi omusajja atava ku nnono. Ennono yagivaako dda. Olina obujulizi. Dankani. Olina obujulizi mbu babookya. Mukubire essimu. Yeebase. Saa zino yeebase. Yasuza akola. Sina airtime. Yeebase. Era mponyi. Singa bade kone airtime na nja mukubi. Naye tolumiriza nnyo mbu baatwokya. Babookya. President. President. Naye bangamba gwe kisho ne Kalombo kirala. Kitya? Mbu walembeka ekibatu. Atalina bwongo. Ate osanga omwana ayogera story eyo. Manya musino mu bwongo. Era tomuwanga budde. Ku bakazi abadde mu ddongo. Nga Kalona Ntongo tanabakujja. Olowuddeko omukazi ayogera ekigambo ekyo. Mbugundi yansaba n'eŋŋaana. Nti Jacob yansaba n'eŋŋaana. Era osanga omukazi omuyabayaba atalina bwongo yayinza okwogera statement eyo. Nze nagala ne Mama Kalona Ntongo mumanyi. Mama Kalona Ntongo yampako eddagala lya Alzheimer's. Nti kiŋŋaana kwogera kyempulira mu mutima. Ate ojogera kyempulira mu mutima kitegeeza nti nali musaba. Okitegeera? Kubanga nga nayogedde ate nnojogerako buno kati mpita ku ngulu enti. Wawolingi. Wanaayogera ebisingako awo. Naye nga beesonyeemu umutima bano abakyala babiri. Teri artist aliriyo. Teri artist aliriyo. Teri muyimbi aliriyo. Era tokeranga ku majano gato muyimbi mukwano gwo. Ate lwaki? Pozi ng'oli mukwano gw'omuzimu gwasinza. Bwe mwanga mufaanaganya omuzimu. Kyova nti no bw'obaga mufaanaganya emizimu ng'omuzimu gwe gwakuyingiramu tosobola kola na nsobi za muyimbi oyo. Era nze kyavuba nze maka g'abantu sirya nnyama. Abayimbi basinza emizimu. Mu maka g'abantu ng'abayimbi sirya nnyama. Ate ebinyeewo. Mu maka g'abantu abayimbi sirya nkoko. Mu maka g'abantu abayimbi neerunda nga ndya ebintu byabwe. Nnyama n'ebinyeebwa. Ne juice simunywa. Ate ebinyeebwa nabyo sibirya. Lwaki? Nzo okulya obumonde. Nsinziira nnyo okujja kugenda okulya ekintu kyo nga musose kweganga. Ng'owatya nnyo. Ge mazima. Gwataatya ninda wekinakugwako. Asiri alyanze. Bw'ojja okakasa. Gwe abayimbi olwala nti muyimbi. Naye abayimbi se okumenteninga ekintu ky'okubeera omuyimbi n'okubeera on top. Bingi gye byalina okukola. Nzira kunyumizako omusajja omugagga. Mugagga nnyo w'amaanyi. Yagamba tolya. Naga Jacob ente zo tozirya. Ennyama eyo togirya. Nembuza embuza eyo lwaki nga nkuta omuti gwange ngenda gugulya. Nagamba obonyeebonye
Saka nyona akatini Katonda ke yakolekera akatini we kati ate nkatwale. Nfuna. Wena kiriza. Nova konsi. Nimba konsi. Toli alya. N'okwokya omuntu n'akwasire n'azikuwa waati. Ozeegendereza. Nekyovola mu muzeeyi okuwa omuntu ssente nga zange azivudde mu nsawo zange ndwawo nnyo esinga obungi bigwera ku mobile money. Mulimu omuntu gwasobola okukuwa ekibatuteze nga kakadde kamu namugamba genda owa omuntu gw'otayagala mu bulamu bwo essente najje nakuwa akakadde kamu n'akakadde kamu ne kakufuukira akadde akamu. Niwakayisa mu muntu n'akakuwa. So be careful. Tugende wa pastor. Pastor ki? Bujingo. Ali maziga alajana. Akaaba amisinga abaana be. Nga taata yina wayinde yandibadde ali. Nga taata yina wayandibadde ali yakera ku makya n'akuza abaana oba ng'azadde abaana ng'aweredde abaana. Pastor Bujingo ng'oggyeko kya pastor musajja afa alwala amenyeka omutima muntu si Katonda. So bwe kimu kyayitamu ekimunyigiriza bwafiringa comfortable ku ekikirutu kyogerako. Takyogerako nti ayogera n'abasajja abalala bonna abalina abaana mu bakazi bwe batakkiriza bawa. So nze kyennaku ekiriwo nti bonna taata Bujingo ne mama Teddy Bujingo baagala okwokkiriza amazima nti tukuze twafuka byakulabirako mu nsi mulimu ebintu ebimu bye tulina okuleka bigende. N'oba wafumbira omukazi omusajja empeta nga yakuteekako empeta olaba takyakwetaaga muwe eddembe agende anoonye essanyu eddala. None yamugamba akulukuta. Mu Bayibuli mulimu Rachel mulimu Jacob. Jacob oyo yagenda mu maka ng'amaka go gayina ennono nti osooka kugenda na mwana muwala omukulu mulokutwala omuto ate omala mukolerera. Mu Bayibuli Jacob yakola ne bamuwa omukazi ng'amanyi ye bamuwadde Rachel agenda okutuuka eka ng'omukazi gwe bamuwadde mulala n'akoma n'agamba banne mwampaddemu omukazi omulala agamba ffe wano omukulu yasooka okugenda bw'oba oyagala n'omuntu oyo mukolerere. Jacob n'akoma n'akola ng'oli amututte amwanjudde amukubye embaga mu bitiibwa amututte ali waka mu bufumbo n'akomawo n'akolera Rachel n'amukolerera bulungi nnyo ne bamumuwa n'abaana bakazi abo mu nnyumba egyo. Naye Katonda nga yagamba nti no Jacob tajja kubeera na Rachel teyabeera naye Rachel yamala n'afa. So ebintu bya Katonda biri fane nti newankubadde tukkiriza mu kitabo ekitukuvu kye bayita Bayibuli tukkiriza mu kintu ekitabo ekitukuvu Katonda ffe nga ffe abaddiini eno kye tukkiririzaamu nti omuntu waafumbirwa aba afumbiddwa takkirizibwa kukola ki. Naye mulimu ebintu byalina okukkiriza nga omanyi omusajja ono okumuwa emirembe kamulekere agende nsigaza emirembe gyange. Teri kintu kisinga kubeera kirungi mukazi kuzuula mirembe gye mu ye. Era teri kintu kisinga kubeera kirungi mukazi ng'ensi ekuba taata abaana be ye n'amuwolereza n'amulekera Katonda amukube. Katonda bw'atandika okukuba taata w'omwana we amukuba bubi. Naye ate oba ng'osaba Katonda okuba taata w'abaana bo jjukira nti abaana b'ozadde entumbe za nsajja. Era bw'obanga akuba Katonda ng'atandise okukuba taata w'abaana bo n'abaana bajja bakubiramu kubanga beetisse obusika bwa abaana bano yabagobako ku kyaki ng'omuntu omulala yina anyiiga ku Soloti yabagwana ku Soloti bayitha omu yali akola mu Soloti omukulu yabagoba nze omu mumanyi taata yabagoba nali mbaddeko naye mu code room si mwangu nno naye taata yabagoba nkikubulya kino si mwangu naye taata yabagoba najjayo kamera yange nga tuli mu code room ya Soloti nga njagala kulikodinga nga bakagiggulayo egenze ku mpewo agamba you're not allowed to record anything from this place even if Pastor Bujingo is around biki nembivaako nangamba yo muwala wange oyo naye musonyiwe ku kyakoze akyemanyi gwe tosobola kuwagaliza Soloti kintu kibi neyeeyo kasitula bali kujja kugiblessinga Soloti. Bujingo musajja anyiiga
yeegomba afa alwala Bugingo yejjusa okitegeera Pastor Bugingo bw'oba yakeera ku makya n'agoba omwana we yalina ensonga ze ng'omuzadde ate ensonga ze omwana zaatali supposed kutampalingamu kubanga Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi simanyi Kuruhani mu ki kyegamba naye nkugamba nze waffe mu Bayibuli gye nzikiriza nti otyanga kitaawo ne nnyoko yandibadde egamba otyanga nnyoko ne kitaawo naye yagamba otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku nzijja kakkana ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi Jacob bw'abanga Bugingo yakeera ku makya n'amugoba ku soroti ng'omwana yenna kyeyandibadde akola yandibadde atya kitaawe n'asirika era yasirika n'agenda teyasirika beera munnamawulire anti wuliriza teyasirika tugende empola taata we yavuma eno omwana naye nadda eno n'avuma omuntu yandibadde abeera macuwa mu kintu ekyo kyonna yandibadde maama Bugingo Teddy maama ye maama mpuliriza okujja nga ekigambo maama tokimanyi tekitegeeza maama mukakkanya maama mwetowaze maama muzadde maama aleera maama agunjula maama agaggawaza maama asiraanya maama azza emabega byonna byenjogedde obiwulidde otubalansinga ebigambo bya maama byonna nebya taata ani yasinga okwogera byonna byenjogedde obiwulidde biwulidde nze ndi musajja mulokole Yesu nga ku Facebook okulemga Mukama Katonda kitange basonyiwe okubanga tebamanyi ki omwana ono yali yakolako omukolo nga bagenda mutwala taata bamuyita yagaana okujjoga b'omwana noba nga yagaana okujja okugaba omwana tekimuggyako nti nze ntumbuze omwana ono bamutikkira omu ku baana bamutikkira bayita taata yagaana noba nga bamuyita n'agaana tekimuggyako nti naye muzadde omukolo tegupuluvinga nti nono muzadde wo taata talina namba ekintu ekipuluvinga okubeera omuzadde endaga butonde taata talina namba z'abano baana oli muganda abaganda mugamba omuzadde takola ki tasobye mmwe mukyogera wangisebo okitegeera omuganda amugamba nti omuzadde takola ki tasobye era ne mu Bayibuli mulimu olunyirirwa kana ndwerabidde ate ogisoma ndwerabidde ate gwobimbuli ebirimu olina kulamuwaaka gw'osuubira kisajja era kunenyeza nti no ndowoozayo kubanga kyondabiramu era sikunenya kukikola ki kubanga olowooza wootera nga okindabiramu okitegeera so nze nkugamba kintu kimu kyokka kyokka no matter what happened in between the father and the daughter plus the son omuntu yandibadde abikulinga off yandibadde maama kubanga maama mukakkanya wojja n'ogamba abaana bange mbamiisinga abaana bange bulabula abaana bange ndoddo balaba mu maka kubajjukira maama teyava mu maka Bugingo ye yava mu maka Bugingo tamanyi maka baana bano ebabeera agamanyi dakitagendayo naye tosaako eno makya kgenda wantu anti gali makage mpuliriza tosaako keera ku makya kgenda wantu gye wayonoona mpuliriza tompanda bigambo mu kamwa tosaako keera makya kgenda wantu ng'omuntu oyo omuyinako omusango obanga yakugulako omusango okitegeera bwakeera ku makya n'agamba omuntu ono azze wano ankubye oba nzise tuli mu state erimu ebyobufuzi by'eddiini agende ku kyaki mpuliriza tuli mu state erimu ebyobufuzi bya ddiini ng'olwolabyeko omusumba akwata mukazi wa munne n'amutwala nga bafunye obutakkaanya n'amusasulira ennyumba n'amusasulira biki n'amukolera ne kyaki mpulira anti oli yali abundabunda ndeka njogere oli yali abundabunda kati dda wano nzirawo oli yali abundabunda n'agenda owa mukwano gwe mu bantu bonna abali mu nsi abasumba bonna abali mu nsi lwaki Robert Kayanja lwaki maama Jessica Kayanja Jessica mukwano gwono omukyala mu bantu bonna abali mu nsi
lwaki Robert Kayanja lwaki Mama Jessica ebisijja bigendamu because Bible egamba tukoma kwabo Katonda bafuseeko ki amafuta sire mu kukoma ku muntu yenna just njaga kukulaga kifaananyi kinene simanyi oba ekyo nakyo nakikulaminga nga wogambye so zino entalo ze tuli mu ntalo ez'eddiini nga oli abakatuliki nga oli abasiraamu simanyi abeeno n'abeeri okitegeera z'entalo z'eddiini y'ekirokole nti entalo z'eddiini y'ekirokole zitwaliramu n'abaana n'abakazi nezitta obuweereza bwa Katonda nti obuweereza bwa Katonda butuuka ekiseera abantu batandika obukubamu ekibituli wakubamu ebituli ekiddako kuba kwevuma era nze ngamba nnyo omukkiriza yonna gy'oli ngoga nti oli mulokole bw'otuukanga ku kituuti ng'omuntu akusumba saavisi eggwako nga tolina kyogamba nti okitadde mu mutima gw'okiyingizza oli mu kyaki enkyamu Katonda waba takyali mu kyaki akulaga nti tokyali mu kyaki eyo Katonda ng'asenguse mu kyaki agisengukiramu for good tadda mabega asooka okulekera omuntu feva mulimu okumutya feva mulimu okujjukira biki byera akoze naba ng'amulesi n'amuleka awo because Katonda alina omutima ogusonyiwa n'ogusaasira Elijah mu Bayibuli yagamba Katonda olina nze nzekka tolinayo muntu mulala nze nzekka asooka okukolera omulimu gwo Katonda yamugamba nsobola okuyimusa omuntu yenna ekyo abantu beerabira nnyo abalokole naddala bapasita babulira enjiri nti Katonda asobola okuyimusa omuweereza yenna n'amufuula omuntu w'amaanyi mu buweereza bw'ekigambo kubanga pasita Bugingo yali akuba amasimu ku radio pasita Bugingo yali pasita muto mu kyaki naye Katonda n'amugjayo n'amuwa obuweereza n'amuwa okutya n'amuwa n'ekigambo ne mu prosesi y'ekigambo kinzijukizaamu Yesu yasiiba ennaku sitaani agezaako omugamba bwoli mwana wa Katonda buuka ekinyonyi kimu kukikwate fuula ejjinja eryo kati sitaani yanyweza ddala but tusaba Katonda kyonna kikutta obudde kibute nganda banga mmwe batagala kunenya bugingo byegamba byayogera okujja nga totegeera mu byenjogedde mukikubira ku sayidi emu okujja nga totegeera mu byenjogedde ey'omukazi ono era okujja nga totegeera nga byenjogedde example zenkuwadde okujja nga kubanga toli mulokole tosobola zitegeera zenjogedde lwaki munenya nnyo omuntu eyayamba obuyambi era okujja nga totegeera byenjogedde kubanga toli mulokole nze ndi mukkiriza omukkiriza yakkiriza eddiini zonna nze ndi mukkiriza siri mulokole manyika akatini ku busiraamu 2% oba 1%, obulokole manyiiko 50%, obukatuliki manyiiko 10%. Abaana bano okunyiga kikyamu okusinziira taata bwe yagamba mama kikyamu. Bayibuli egamba otyanga kitawo ne nnyoko ennaku z'okunsi zibenga nnyingi, era mmwe abaganda ne mugamba omuzadde tasobya. Omuzadde wakwogerera ate tomulabanga mu kamwa. Ng'oyagala ono kati yasobya, ng'oyagala otegere nti Katonda w'amaanyi mu bulamu bw'ensi. Kwata ku ruhaani eyo ogitwale mu ssabo, gwe omukatuli ogw'omusiraamu bw'ojja okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala tebamugattika. gwe ky'oŋŋamba okujja mu mawulire, okujja ku katuuti, okwogera ebya family ye solution gye yabadde asigaza mu byonna byogedde sinaga continue pasa Bugingo byonna byadde akola bibadde birungi. Bakanga byenjogedde olina kuba nga oli mulokole bitegeera. Kati omulokole yina gyali eyo alaba videos eno yasobola okutegeera statement zenjogedde, naye ng'oli musiraamu tosobola kutegeera videos zenjogedde, bigambo byenjogedde. Kwa ebigambo bibadde njogedde bibaddemu okukondeminga n'enkuwa nti ne Katonda waatandise okuva mu muntu amuvaamu mpola mpola. Eyo nabyo ebikulaga nti nno kibadde hidden nga saagala kijjayo openly kigundawo. oba misinga baana olw'okuba omukyalo ono tannazaala.
yaza toyina njawulo na kitone kyenjogedde ya kifu toyina njawulo na kitone kyenjogedde kifu toyina njawulo na kitone okwago ekikunsaasizzaako oli musajja toli mukazi nti omukazi abakwogera statement eyo mbadde nja mwewuunya naye kati gwe oli musajja nti okuzaala mu butonde bw'ensi si kwa force. Time eba tenatuuka. Thank you. Kati wadde obuuza kyaki anti asobola okubeera nga time yoona engeri gye tannatuuka ng'aneesinga okubeerako n'abaana ku ttebbawo batuule banyumyemu watandika okubbirira enjaga sirina kyenkoza kitamiiza era nsaba Mungu walindabanga waddamu kuba ebbakuli walindabanga Mungu ntandise okozesa ebiragalalagala waddamu kuba ebbakuli nze mwebbanga limaze nga seegatta okuva luli walwala bwe nalwala sijjukira mbwe nalwalako ebbakuli okakasa sijjukira toveeyo Mama Susan Makula musaga eno tumuggyemu siyasigula mputiriza bamukwana ng'omukazi omulala yes oba nedda yeyeekwana yaliwo nga omukyalo n'amulaba yeyeekwana ng'omuntu yenna yagaliza osobola okugambako naye nga oli musajja mufumbo waliwo omukazi asookeramu kyoggana Pastor Bugingo ng'amukwanya mu dunya muno ani sibamanyi naye kisoboka nyinza obutamenya mannya g'abantu kuba mu topiki eno tebabaddeemu naye nga kisoboka olaba naawe kafulu waliwo abakugaana sina sente sina sente sina linnya Pastor Bugingo byalina bonna abajja woole abamu siba sente kanti kufunize kale akaana kaali ka sente akaluwa kali ka print London akaluwa kono akeeri waggulu emakindi kali kaagala linnya kasita okyogedde ngane sina linnya lyenkana ya Pastor Bugingo sina sente zenkana za Pastor Bugingo ne Bugingo munsi muno omusajja ng'alina sente ng'alina erinnya ng'alina ekitiibwa ku bakazi 100 osanga 1% so muganda kasita ebeerawo eyeemu naye 1% eyo weetuuka ku kizinge somukkiriza ng'ali ku kizibu ayina ebizibu ayagala sente ayagala ki tagendeyo because of love agendeyo lwakuba ayagala mama amwebakeka amuwe sente mama Susan Makula si yeekwana bamukwana bukwanyi ng'omukazi omulala tumugye mu picture tumuteeke wali tuwa solution ensonga eno tugiveeko solution eri emu yokka Mama Bugingo Teddy yalina ogikkakkanya Mama Bugingo Teddy omusajja n'abaana mama atuuka ekiseera n'akoowa natandika okukolererako abaana aluzinga omusajja ono era kikufuula mama kuba nti olina obusobozi obulera abantu bano ababiri omusajja yaviirako ensonga okuluzinga okubeera nga lavo agiwa abaana kankuddemu nti era sitiru mama mulimu gwa mama okuteekawo ekintu kye bayita connection egamba nyinza okuba nga nfunye okusobagana ne taata wammwe naye si kirungi okudda mu TV okwogera byonna byoyogera yagezaako ne bigaana kyobola n'empapula teyasayininga mpuliriza teyasayininga because eddiini ye temukkiriza kukola ki kuzisayininga owaayi wonanfiirako nga togenda sayininga story ogigoberera oba togigoberera ebimu balimba interviews wagiraba twaziraba byonna nabirimu munda bwinti interview yajogera ku channel ya Ibula K yagamba eddiini yange gyenzikiririzaamu tenzikiriza kukola ki owaayi onkutukireko olw'okuba nkugooye kati kikyoyagala nkubulya kyeyayogera ate okiwakana eddiini temukkiriza kugaba divorce jakkiririzaamu kyova nkugambye nti mu Bible mulimu Jacob
Jacob yali ayagala ekyo n'obulamu bwe bwonna. Yakobo oyo ne bamusiba enkolobe y'omukazi gw'ataayagala. Naddala n'akolerawo omukazi gwe yali ayagala mu mutima. Katonda ng'alina entegeka ye endala era omukazi teyawangala naye. Kitegeeza ne Bugingo kati ali mukukolerera eyayagala. Bw'onoobeera omulokole ojja bitegeera tosaaba bitegeera. Naye kakyomanya nze kyensaba kyokka kiri kimu kyokka nti eri batoobanga abo abaana ba Pastor Bugingo. Ensonga ze baziveemu. Olutalo lwa mama ne taata terubakwatako. Wawulidde statement y'omwana gye yayogedde? Tunaatera okumanya ekituufu ekyatta. Olutalo lw'abaana. Olutalo lw'abaana. Olutalo lwa maama. Olutalo lw'abaana ne taata lubi. Olutalo lw'abaana ne maama lubi. Byonna ebyasoba in between maama ne taata byabwe. Mu mulimu gwammwe kubeera abaana. Niwe mukira ku makya ne mugenda okubeera abaana. Ne mwagala ate mufuuke abantu abakulu okusinga abantu ababaleeta mu nsi. Mugenda kuwemuka. Ate gye mukoma okuwemuka ne Katonda bajja kumubabonereza. Kubanga Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko. Ennaku zo z'oku nsi zo zibeere nga nnyingi. Ennaku z'oku nsi zo zirimu ebintu bingi kikitegeeza. Zirimu obugagga, zirimu okuwangaala, zirimu okufuna abantu abakwagala, zirimu ebintu bingi. Kati otegendereza ennaku z'oku nsi zo zigera kubeeramu ebikolimo bingi. Taata ojja kumukabira ku kitundaga missinga abaana bange. Gwe n'ovaayo n'ogamba atumi n'okubaganya ebigambo byakola ki? Byayogedde. Kyo kitegeeza okendeeza ennaku zo z'oku nsi. Nze nsaba kintu kimu kyokka kyokka Mama Teddy Bugingo. Musaba afuuke omusiru. Agezeko okutereeza ebintu ng'akyali mulamu. Waliwo ensonga ki Katonda awadde Mama Teddy obulamu. Nti tekiri tuleeta okutereeza ekyo ekyasobya. Wadde omusajja alina ebizibu bye yamuyisaamu bye yamukola. Naye mulimu gwa maama okubaleeta bombiriri. Mu mulimu gwa maama okwefuula omusiru mu maaso g'abo ababiri. Maaso g'abaana ne maaso gwaki g'omusajja. Atekewo ekintu kiyitibwa connection in between abaana ne taata waabwe. Yes, baasobagana. Laavu netuuka neggwawo omusajja n'amuyisaamu amaaso n'ava ewaka n'asomba engoye byonna bye yayogera mu interview bituufu byonna. Okitegeera tewali kikyamu kye yayogera naye ekintu kiri kimu nti maama muweereza wa Katonda. Tewali Bayibuli weyogerera ku mukazi okuyimirira ku magulu ge okuvuma taata w'omwana we. Tewali Bayibuli weyogerera nti omwana okuyimirira ku magulu ge abiri okuvuma maama we. Era tewali Bayibuli weyogerera nti omusajja alikeera ku makya n'alinyirira omukazi n'abaana bazadde. Era tewali Bayibuli weyogerera nti omusajja alikeera ku makya n'asulawo obufumbo bwe n'agenda mu bufumbo obulala. But the same people Katonda be yakozesa mu Bayibuli n'abafuula abantu ab'enjawulo balina amazambi gaabwe ge baakola. Jacobo yali mubbi ku lubereberye. Yabba omukisa gwa Esawu muganda we ng'ayambibwako maama we. Taata ayagala Esawu, maama ayagala Jacob. Taata ali mu kisenge ne maama bali mu kwekejja beesize empisi. Taata avaamu ekigambo kigambo ngenda ku blessing omwana wange Esawu. Omwana wange oyo gwe ngenda muwa emikisa. Ngina mwana oyo ngenda musabira. Maama kimuluma nga naye Jacob gwe nazaala alinga atali mwana. Ajjagala nti Jacob olaba kantume Esawu aveewo oyambale eddiba. Taata wanaalikwata ngeri gyali omuzibe ajja kusabira. The same Jacob n'agenda taata we n'amusabira n'atwala mu mukisa gwa Esawu. Jacob n'aveeyo n'amiga Katonda ekigwo. N'amukola nga musajja gwe sijja kkuta paka ng'ombuleesinze. Waliwo ebiseera ebisinga obungi olina okukeeramu ekyokukwata Katonda squeeze. Omugee musajja gwe nkweyambuludde njagala ontaase okyuse olugero lwange. N'aveeyo n'agwa mu mukwano. Ebina nkulaga Katonda abantu bye yakozesa mu Bayibuli balina amazambi gaabwe ag'enjawulo bati Katonda abakola ki? Naba blessing. Tukize tugaane. Pati ze ssatu zaakola ensobi. Taata Bugingo yakola ensobi, Mama Teddy yakola ensobi, n'abaana baakola ensobi. Ne bakyalina obulamu okutereeza ensobi ezo. Omuntu omulamu akola ensobi, omuntu atakola nsobi ye mufu. Kijja kuba kya nnaku nnyo ng'omu ku bo avudde mu nsi muno nga tebatereezezza nsobi zaabwe ng'abazadde. Tekiri too late okutuuza abaana ba Pastor Bugingo
obategeeza nti oli taata wammwe even if akola ki even if ayogedde ki taata wammwe wadde nganze mama bakuzizza mu buvubi mundabye ampesezza bubi naye taata mbadde nsaba kati biri bino bitwalimu bikome tutandike new chapter tugendeyo tumulabe Sunday mugenda ku church otulina mu maaso wali abaana bagenda baweeyo kimu eky'ekkumi bamubuuzeeko service weggwa omulume mugaya munnaye baba n'abaana bo bazze kubuuzaako tulabe entegera ya pastor Bujinga eriruddawa kanga omukazi olina okusirwala waliwo ebiseera olina okusirwalamuko omukazi waliwo ebiseera olina okwesonyiwa omukazi waliwo ekiseera olina okukeera ku makya okulwanirira dignity yo ey'okubeera maama nakunyonyodde maama olina okubeera ng'osonyiwa olina okubeera ng'oli musirusiru maama olina okwetikka obuvunaanyizibwa bwo obuli wakati w'omusajja gw'ozaddemu n'abaana somayo byenjogedde oba bifunye abantu babifunye gwe tobifunye bategedde oliddayo adi wa pastor Bujingo no era pastor Bujingo anaagwa ku vidiyo eno ajja kunyiigira tewali wemuwolereza ne mama Teddy wanaagwa ku gundi eno vidiyo eno ajja kunyiigira tugende wa munywanyiwo ani omuyimbi kyokka banga omuyimbi oli yalina eddoboozi muyimbi ki yavuddeyo wa Thaddeus Katumba muyimbi ki Gwescan baida yankubiddeko n'okugula kwani kyekibonyabonya Gwescan alina ebizibu ng'omuntu mulala yenna Gwescan biri ku Prince Oma alina ebizibu okuviira ddala mu famire eyo gyeyazalamu omwana famire eyo teyamuleka kyekimu famire mwe muli omusajja yamuyigiriza okukozesa cocaine kitegeera so Gwescan tali yekka alina ebizibu yeetaaga omuntu omutegeera ate yavaayo wa Bujingo bali bamuwadde roomu nga buli kaseera yeekola obusolosolo si kyali ekifo ekituufu Gwescan okubeeramu Gwescan yeetaaga kuyambibwa rehab eyinza okutwala emyaka 2 kwesatu oba kugumu y'okuddamu n'omusensi bantu bennya beetaaga rehab bangi nnyo beetaaga rehab mu music industry Gwescan nga ye bambi nti mulimu ebintu byakola naye jjusa luvannyuma nti abikoze naye nga amaze okukikola tukeze tugaane nti alina problem era ebyakola teri omuntu asobola mugumiikiriza mulungi omulabira mu distance mu Gwescan n'omulabira mu distance nesi kirungi musembeza kwa n'omusembeza ojja mukyawa ojja mwetamwa kutegeera so Thaddeus ye kenyini naye alina ebizibu famire ye versus mukazi we versus Thaddeus kyemwagalako talina we yali akedde ku makya kuvuma maama abaana be eyo respect njiwa Thaddeus talina we yali akedde ku makya kugerera bubi mama abaana even if mama abaana bamwogerera bubi ye tamwogerako bubi kyekirungi ekiraga nti omusajja wanjawulo naye abantu basobagana Gwescan bayinza okuba bava mu category emu nti Thaddeus muntu wa bandi nnyo nesi ye test Thaddeus gyasaanye Gwescan gye yandibadde nti Thaddeus manager we si ye test ye no bamane yesa mulimu test mulimu omuntu kalongola tasande ko ya manager wa muntu tugende basayimo twongera okumusaasira olw'okuviirwako taata we era yagambye olusekero olubadde lusooka mu bulamu obwo abadde taata yagenze kitalo nnyo ddala okuviirwako taata naffe waffe batwabaziika dda n'ekirungi ekiriwo nti afudde ategeera waliwo ssaawa zino aluzinze taata we wano gyenva mu bunamwaya mulimu omuntu abadde mu bufumbo emyaka 30 nga talina mwana myaka 40 ne mukazi we 32 awo Katonda aba blessing omwana abawiza emyaka egyo omusajja n'afuna promotion n'agula emmotoka n'agireeta ewaka emmotoka nebeera omwezi oguddako yazze emabega n'afootoola omwana
gwe watobedde okunoonya emyaka egyo ebiri emyaka asatu mu egyo mu ebiri yamufootudde n'amulinnya neyejjusa okugula emmotoka neyejjusa yejjusiza ebintu bingi naye yazina nga nnoonya ngaaga kwogerako nange naye ng'akaaba bukaabi maziga ng'agamba ajjako bwe simanyi Katonda kiki namukola bate nsaba munoonyeeko tasobola kujja mu kamera kiri sensitive nkituufu kiri sensitive nangamba ajjako bwe Katonda simanyi kiki namukola musajja munange yandeese ebiyenge naga ajjako bwe simanyi kiki nakola Katonda anyimusizza ku mulimu ntandise okufuna ssente mukyala wange waali abaana we bali funye omwana nga mulenzi agenda okunsikira ndese emmotoka ewaka emazeewo just mwezi ogwo netwala ekintu kyenkoledde emyaka 3 mu egyo Jacob Katonda mubi Katonda mubi essaawa zonna ewaka wantamye nazimbawo wange ne wantamye buli wendaba ewaka ndaba kibebi kyange nga kyavula emmotoka yantamye nagitunze negigwawo natandise kudda mu kutambulira mu taxi na ku boda tetukyagala na mukazi wange abeera eri mbeera eno nsula mu ntebe nywa mwenge ekintu ekintwaliriza budde kiri ekintu ekyo kabisa namugambye ekintu kimu kyokka nti kyetulowooza Katonda si kyalowooza kituufu kyetupulaninga si kya pulaninga buli nnaku tutambula ne kufa tuba naye ne kufa tetumubala nga ali naffe tukira ku makya ngenda genda ku mulimu nfe ku mulimu ngomeyo waka ngenda genda nkola shopping ntwaleko mukazi wange out ne mu process we mulimu kufa nga tubeera naye buli kanaku buli ddakiika ne wano kufa waali naye bw'onoonyiigira Katonda ku ekyo tomanya kiki kyandibadde ku mwana oyo singa yabadde amukulekedde nobeera n'emyaka nga 2 oba 10 oba 15 ejijja mu maaso kiki kyeyandibadde Katonda agenda okukola ekintu kye nga amaze okwekkaanya n'okwetegereza nti gye bujja mu maaso kiyinza okukuleetera obuzibu nga ggwe naye katusobola kitegeera kati naye singa Katonda akuwaako amaanyi agalaba mu future wanege Katonda oli mutuufu okutwala omwana ono gufuna byonna bino tubyogera nankuwa olugrescan oyo nti olunaku grescan walekera ku makya God forbid nga avudde mulamu bwensi bantu banyi bagenda kwogera ebintu ebyenjawulo ku mulambo gwe naye nga tebafuddeyo mutereeza nga tebafuddeyo muwakadde nga tebafuddeyo kunoonya kizibu ng'ekibenza mutereezaamu yes alinako abeewaabwe alinako abaamuzaala naye waliwo ekintu ekiyitibwa omanyi omuntu wakuyingiza omuze n'agukulekamu abakozese mu bbanga famire ya tata w'omwana Gracecan balina ssente era baagala nnyo mutabani waabwe baafunye okutereeza taata w'omwana ne birabirani maama ate nga bamanyi maama enfuna yeki si nnungi so vaagulu nga ngamba Thaddeus era teyandimusobodde because Gracecan ensi gyalimu ndala nnyo neya Thaddeus gyalimu Thaddeus oyo musajja mukakkamu nno gwolaba oyo bwava ku bintu bya biiti n'agenda mu bulango bwe n'agenda mu bivulu bye bibulamu bwa Thaddeus ne Gracecan ye muntu anyway tumalirize n'amateeka amateeka gafuusa amateeka omusajja abadde yakavuga emmotoka ennaku 4 ng'ali mu miliyoni 2 nga oyinza n'okusanga ng'emmotoka erina mu miliyoni 15 obubbi nga bususse mwagala tuvuge speedi mmeka baani gavumenti kati nze gavumenti mwagala tugenda kuva ku mmotoka tudde ku bigere ekyokoteeza ekigambo kyogera mwagala gavumenti mwagala tuvuge speedi mmeka n'express nabwo kuliko webakubira speedi twalina twogera nga twagala kukola kibiina awe ndi nga memba kikwatagana ku mateeka
Can playing Bametallic chali wange. Can playing the voice note here. Muyiseko. Ricky. Agamba wa mubuzibu tulina mu Uganda nti tulina abantu oma cabinet ya President Museveni emyaka gye bayina nje kusomera muko myaka ana kati oyagala nje kusomere agitadde wana deja gye posting somewhere kanyende wana bulungi nnyo ndikeko wano wendi nje kusomere cabinet eddukanye eggwanga ne President Museveni emyaka gyabwe kanji kuyitiremu ogirabe bwefaanana asembayo okubeera omuto ennyo omuto President Museveni asembayo okubeera omuto mu cabinet ya President Museveni ayina emyaka 59 bamuyita David Muhoozi. Tutandika mpolampola tutandika asinga obuto asembayo okubeera omuto President Museveni kenyina ayina emyaka 8. Nze naawe tumanye ekituufu talina emyaka 8. Moses Ali 86 yajeyo n'empapula. Matia Kasaija ayina 81. Peter Ameliat ayina 78. Tom ayina 78. Onek ayina 77. Yanoku Mukyala Museveni ayina emyaka 76. Njaga nokukakkiriza nno nkusomera emyaka gino gyonna. Sam Simanyi Cheptos ayina 75. Otafira ayina 74. Jim Muheza ayina 74. Jeje Odongo 73. Wilson Mukasa 72. Rebecca Kadaga 69. Katumba Wamala aina 68. Rafael Mageza aina 64. Monica Musenero 6. Katugenda ku state ministers. State Minister Joyce Nabosa 81. Magoda Ekuya aina 79. Emilio Obiga aina 72. Bright Ramirama aina 7. Opolota aina 7. Victoria aina 69. Kawoya aina 68. Dr. Sama Yanja aina 66. John Muyingo aina 65. Henry Okera aina 65. Amos Ugorobi aina 63. Wilson Mbusa Mbadi aina 62. Frederick Mugobe aina 62. Beatrice Atima aina 61. Ellen aina 61. Fred Bwina aina 60. Musa Francis aina 60. David Muhoozi wa myaka 50. Ye muto aliko katogera ku bantu abalidde ensi batakyasula kulaba future ebiseera bya maaso. Abasajja bano batambudde emyaka gyabwe gy'obuvubuka gyonna musize wabweru. Naye we bagenda musize wabweru bagenda mu presidential suite, bagenda mu business class, we batuuka mu business class n'emmotoka zibasanga awo ne zibatwala paka mu hoteri. Tebafaayo nnyo okwetegereza nsi zino ze bagenzeemu. Amateeka ge baleese tulina leeni emu mu Uganda ne ga leeni 3-2. Bakutte amateeka agali e Rwanda ne mu nsi ezirina leeni 3 ne bgaleeta mu Uganda. Tuli mu Uganda nga tukosa leeni egyo. Leeni kankuwa example ya Ntebe Road. Nti Ntebe Road etwala Ntebe
nezze Kampala tukosa leeni ejo etwala nti tetulinganga wonola wabanda nti ina leeni 2 ina leeni 3 ez'amakubo leeni 3 kyeki kyentegeeza bwe mmotoka ziri wezi ziri 3 ngawe tuli wezi zigenda 3 zonna omulundi gumu zigenda 3 nezikomyawo 3 nga ziri mu layini y'emu nga ziri mu layini y'emu tetugayina agenda amateeka awe gakolera ku leeni 2 oba 3 nitwogera ku Uganda erina leeni emu gye bataddemu amateeka mu Central Kampala eri congested nga minister aduka speed president advisor ayina amugoberera RDC ayina amugoberera president ayina amugoberera buli muntu yenna owakatiibwa celebrity ayina amugoberera n'ebitala babikuba naye mu nsi zetuliraanyize twakoppye nga Rwanda teri minister akuba kitaala teri minister atambula ne convoy teri minister atakola bulungi bwansi teriyo minister ali above mateeka ge bakola omuntu ali above mateeka ge bakola ali ogu president Kagame naye ate tagamenya agamu agasigada ayinza okuba nga agamenya naye ago kukuba tagamenya nti Kagame tosobola musanga na convoy ya motoka esukka mu 5 Kagame tosobola musanga ne leading ka genaga geya president Museveni tekirabangako naliyo saagiraba tekiriyo nitwakopya amateeka ga Kagame tugaleeta mu Uganda nga tusobola kulowooza nti abantu bano tuteddemu amateeka enguudo ze bakozesa ziri zitya kitegeeza okuva e Kampala paka Ntebe baagala tuvugirewo esaamuka sawa 2 ovuga biki ebyo sawa 2 kitundu oba sawa 3 ng'oluvuga biki wenkubalira tulinga nga bafunye n'ebintu ebyobwereere ebya offer kyovola buli kaguudo kaliko kati sawa zino ebitala bya traffic lights aweetaagisa nga batiyetaagisa waliwo traffic lights tuwe example nga wa tubeere kuva ku Ntebe road eri tubalirewa tusooka ku sawa ya Queen sawa ya Queen waliwo ebitala nga sawa ya Queen tugenda kugwa wali ku gundi ewandegeya sawa ya Queen tugenda kugwa Wandegeya awali Absa Bank tukolewe tutugende paka Wandegeya tubibale ekisokere ddala ekitala kya sawa ya Queen kimu tambulako otuuka wali Shoprite ekimanyi oba wakatambulako ebigere nga awali Shoprite waliwo ekitala tambulako yambuka ku muzikiti ku muzikiti gw'abasiraamu kino kidda eno gya kubeera Nassa kino kidda simanyi Nakasero waliwo ekitala yambuka waliwo bank wali Absa Bank waliwo ekitala weta oba wakaweta nosanga wali Greenland Bank ku Bank of Uganda Greenland Bank is it waliwo Crane Bank waliwo ekitala waliwo ne Equity Bank awo waliwo ekitala kati genda ku Mapeera waliwo ekitala tambula otuuke awali Watoto Church roundabout kano Jennifer Musike yakola waliwo ekitala vaawo kati tambula ojja kusanga nti erikka wa Kiseka waliwo ekitala tuuka obuuse nga tonatuuka ligenda wa Kiseka waliwo wano kana akakirira ku Bat Valley waliwo ekitala waliwo ekitala awo kati oba akakavaako ekikira wa Kiseka waliwo ekitala kati ogende paka ku bitala bya Wandegeya ostopingira awo naye ku nguudo ezikyasinza okutta abantu teziriko sayini ziraga nti no munnange wano wali kkoona liri sharp teziriko mataala nti ekiro oba tolina full lights ngaemotoka wekanga oyingidde emotoka endala teziriko mateeka ga nti emotoka wezi tezisaba kuyitirako naye baddidde Kampala eri congested n'obugombe bwa simanyi bwa minisita obugombe bwa advisors ba president obugombe bwa RDC obugombe ba minisita obugombe bwa celebrity bonna bali congested mu kifo ekyo kyovanze nani mpagira nnyo okukwata parliament ya Uganda ne State House obijjamu ne ministry ezimu ne bazijjamu mu Kampala ne Kampala eno bakole ekibuga ekirala
Kwa Kampala tekyasobola mugotteko. Wetogera nti Kampala tekyasobola mugotteko enkuba etonye. Wajja okuwa amazima matuufu nti Kampala yajjula. Buli muntu yazimba nga waayagala. Abali mu buyinza n'abakozi ba gavumenti bo bafa kulya ssente nakuzza mu mbuto zaabwe. But bagana okupulaningira ki? Kampala. Kati nga tuli mu mbeera eyo. Tugezaako okuteeka amateeka ag'enjawulo mu ggwanga nga naagaliwo tetugaba kitiibwa. Bayita computer misuse. Gama kukwata ku president kumana president gabeera active. Siwamba abantu ali mu Uganda. Mulimu abantu abamu abali above the law mu mateeka. Wana mu nsi muno mu Uganda omuntu ali above the law ali oku 7 ne mukazi we. First family number yonna. By the Museveni yali above the law. Era naye amakateeka gamukwata ng'avuddeko kuba president. Kyova abasajja tasobola gabuva because amanyanga geyakola mangi. Kyova yagenda ne yeetonda n'obbeetondera ne mugana okukkiriza byeyeetonda. Anti yali yakeetonda n'agenda eri ate n'atujereka. So guno gube mulanga gwa buli muntu yenna akozesa oluguudo. Waliwo netaka kupaakinga mmotoka tuzipaakinge zonna Kampala esigale nga nkalu. Soke twekalakaaseemu. Yes. Because osobola macha kukola mateeka ng'olina leeni emu. Nti olaba tuva ekiro ku ssaawa nga 2 Ntebe road yonna eneebeera nfu. Kajjamu kakwata awo in between awo bati batya. Kajjamu kakwata awo ng'ova ku ssaawa ya Queen obwala buli awo. Va ku ssaawa ya Queen ojja Ntebe road. Nga tonna kutuuka ku ssaawa ya Airtel. Omanyi nti awo osobola okumalawo awa nga 3 ng'oli mujjamu okuva ku ssaawa ya Queen. Katwe. Okuva ku ssaawa ya Queen paka Katwe paka ku roundabout y'Ekibuye. Osobola omalawo essaawa eziwera 2. Okitegeera? Kasalula ssaawa 2. Kati bino tunabiyingira. Nze nali manyi abakola flyover nti bayinza kukola flyover eyo nga ya muntu agenda Ntebe direct. Kale baakola akakyate akaluwa kano akataawo kakataggwa akeekatwe. Simanyi. Sijja kulima. Awe wataggwa. Bakikoze okimanya awo wanene weewati awe wali gundi ewali ettawo erigendo yise emmotoka wansi ekatwe. Kyokka n'ovugako okuva wano paka wali ne wafunda wati. Kitegeeza wano abantu bagenda kugaziwa. Kuba mala okugaziwa batuuke eri beefunze bagenda maliza beetomedde. Kuba wali weefunze. Ffenna ng'Abannayuganda nedda ng'ovuga emmotoka. Twekalakaaseemu. Twandikira nga tuddamu kuvuga emmotoka paka nga amateeka bagakoze ki? Kwasobola kuŋŋamba tosobola kuŋŋamba miliyoni 2. Ate gwe ekiri ku Ntebe road gwe tunakyetegereza n'obupande tebulabika. Ntebe road awo kakube bypass eyo obupande bwabo tebulabika. Mbuwano speed weight ku bypass bati kuliko n'abantu abatega abantu okubakuba. Tebakirowoozangako ekyo kugamba nti omanyi wano abantu waliddeedire tufunye complain nnyingi nnyo ez'abantu abakuba amayinja emmotoka ezigenda katutekewo kayunipoti ka polisi kabeerewo. Wema nakeera ku makina bakubirawo President Museveni oba omuntu yenna ow'ekitiibwa bajja kuteekawo. Waawe nsobola okugenda neneewolereza baataddewo wo oba just receipt gwe kasitejja ku ssimu yo kiwedde olina ogisasula. Oba oyagala oba toyagala. Gavumenti abakozi ba gavumenti balina omuzenga wonoolaba onoobeera n'ow'amazzi mita y'amazzi nibajja okubala mitayo nga tobeerawo waka bo tebakaana naawe bakeera bukezi ku makina bagana tumanyi wakosa amazzi ga miliyoni 2 nogera bannange so akosa amazzi ga miliyoni 2 biki batebereza kati omala kwekalakaasa ne bajja ne bakuwa entuufu zewandibadde osasula naye kiva ku kiri nti wagaana okuwagulira okusoma mitayo wagaana okubakkiriza okuyingira okulaba amazzi engeri gatambuzaamu. Kati naffe ng'abavuzi b'emmotoka twandibadde okolamu omulundi guno gano manyi gala amateeka agazze ebisumuzi by'emmotoka ffenna nitubiwumuza buli muntu adde ku booda nandi booda yo tebagikwata.
ne boda bagireetedde anti olina okwambala element nkanja mbale ate ya mitwalo 2 okusinga okundwisa lwaki sambala element ya mitwalo 2 nenfe saving 2 miliyoni oli bamukubye ennaku 4 miliyoni 2 ninga saving miliyoni 2 kwanga n'ogenda mu kyokwa kubali auto omulanga nga fefene twekutte nga kirindi Uganda eno government ya President Museveni etegera kwekalakaasa bwenetegera okwekalakaasa kituyamba okugonjoola ensobi zaabwe. Amateeka go gayitawa gayita mu parliament ya Uganda ababaka nga tebabyogerako balya ojja wegendereza nga government ya Museveni eyina ekintu kyereeta esooka kubawa ssente ate batekerako obukwakulizo zirye naye teweekalakaasa zirye n'ojja n'obeera waawo zirye n'ojja n'owanika naye togenda nga media kuba kino togenda media kola kino togenda media kola n'ozirya bonna abapposition abasinga obungi abalidde ssente mulimu ebintu ebiri ebikwatako ku muntu byebatoogerako parliament eveeyo oba terina kyetukoledde okujja kutunyigiriza obunyigiriza Uganda ekyagireetera okudda emabega kyekintu kye bayita parliament ya Uganda amini yatakola naba MPs yakola naba minister ninga Uganda ajagala ngiringanga ensi jatagenda kuvaamu naye bonna abali mu kizimbe ekyo ekya parliament balinganga bajja okusuubula mu Uganda bainvestinga wabweru ate bonna ogenda batunuulya nga bonna abaana baabwe abasinga obungi tebali mu Uganda kabe MP nga yakagendamu mu kisanja kino babafulumiza lwaki babafulumya basomera bweru bajjanjabibwa bweru lwaki babafulumya because bamanyi system yaffe nfu kati bo okwetegekera obukadde bwabwe balina okuwa abaana baabwe system ntuufu ensi gyetambulirako nze neewuunya abaana bakyasoma ne ku jjanzi abaana bakyasoma ne ku bukuku era China abaana bali mu kusomera amasimu kupanga amasimu fabafu banasoma bukuku tubasomesa first Muganda kati unawe tulaga abaana balina ekizibu kyamaanyi nnyo nti kijja kubeera kizibu okubeera ngaffe kubanga ensi gye tugenda okutambuliramu y'amateeka nnyo buli kimu kigera kudda ku system n'oba nga twasoma byonna bigera kubeera ku nniina nnamba yo biga nti ono yasoma wano yakola byonna bigera kubeera okwo kati wetulaga wazibu era wakamba akalowooza akasembayo ensi eno yaffe ensi tekola makulu nga tetuliimu Uganda eyitibwa Uganda because tuli muffe wetuvaamu teba tekola makulu naye tukikiseera netumisinga so nkusaba na Uganda yonna gy'oli tuyige okulwanira rights zaffe nga ensi ezituliraanye abavubuka bali Kenya awo ne bateekako amateeka ag'ekisiru bonna ne beesitukiramu ne bagenda ku parliament ne bateekawo embeera bw'oba osuubira nti nno MP gwe walonda agenda kukulwanirira oliko kikyamu okulwanako kutandikira mu ggwe tekutandika ku MP gwe walonda tekutandika ku meeya tekutandika ku kansala kutandikira ku ggwe gano amateeka gano mutaagalwanyise nga bukyali ku nguudo zaffe enfunda Uganda kyerokedde mu maaso awo buli muntu agera kutambulira mu mabanja wetegeeza ensi ngeri gyetambulamu essaawa zo buli muntu alina essimu ng'azannya geemu ekintu akalanga akasinga okuggyako kakwewola tugera kutandika okubeera mu busibe n'essimu yaffe ng'omuntu olinako looni 10 ku ssimu egyo ku ninamba egyo ate ninamba kyabugagga ekintu ekisobola okutwala awantu awalala ye passport yo n'ebyo nolina Uganda yaffe n'abantu abatwala tebabifuddeeko nnyo nkusaba tuyimuke tusituke tutekewo enkyukakyuka mu nsi yaffe teriyo omuntu agenda kukeramu kyakkulwanirira omununuzi wo yeggwe bw'onoogaana okulwanirira ensi yo abaana bali kubuuza wali okola ki nkwagaliza okubeera mu nsi yaffe Uganda nogitunda obulungi bless up basiibula n'akayimba ka Bobi Wine akagamba situka tutambule mubeere bulungi mweraba